omanyi kyabawaliriza kyawaliriza akakiiko k'ebyokulonda okujja okutubuulira bagenza okuwulira nga faya mungi omuliro akakiiko ak'ebyokulonda ne kavaayo ne katangaza kagamba bannange si Kyagulanyi yekka n'abalala twabawandiikidde okitegeera n'abalala twabawandiikidde so si Kyagulanyi yekka nga bwe byagenze maaso n'okuba nti byatambudde ataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo bagambye nti n'abalala twabawandiikidde si Kyagulanyi yekka as of today we bukeeredde nga bakyali babiri kyokka deadline ya leero ekibiina kya NUP kyakowodde abantu ne bajja ne bakiwa emikono mu district ezabadde zimisinga era ku lw'omukaaga kyali kijjobi zagenda okwera 11 ng'abantu batuuse dda sekretary general w'ekibiina kino David Lewis Lubongo yagamba nti basindise dda emikono wabula ekisi akalipowe kali nti emikono gino balina ogyetegereza ate obudde butono ekibiina kya NUP kirumiriza akakiiko ak'ebyokulonda okuba ne Kubaane kubanga bagamba nti babadde babeewuubako nga bagamba nti bannange mutubuulire emikono gye twaleeta giri gitya ng'akakiiko tekoogera nti kalabye obudde buweddeyo kwe kujja ate ne kwogera naye kale tulinze olunaku olwaleero tulabe obanga ekyo nakyo kinaaba kigenda maaso n'okuba nti kiyitawo but mbagambye nti as of today as of now ku ssaawa zino sinaba okufuna update ndala abagenda okuvuganya sofa bali babiri abali verified ye General Yoweri Kaguta Museveni ne Nathan Nandala Mafabe basigadde tekinnaba wakyaliwo obulipo tulinze tulabe webunazibira kye kinabeerawo akakiiko ak'ebyokulonda kasetting olunaku olw'enkya n'olunaku lugenda kubeera lwa enkya ku lwokubiri ne ku lwokusatu okunominatinga kati vetting yonna erina kuggwa leero okebera n'okukakasa abantu abatuukiriza ebisaanyizo ebyo birina kuggwa leero enkya birala kati katulinde update tunaba tugenda maaso n'okuba nti tuzibawa bulungi nnyo ate nga binatambula kyokka tutegedde nti akakiiko ak'ebyokulonda mu ngeri y'emu katuuse n'okutuuza meeting kaadi ya UPC abagikanira bali basatu abeesimbewo ku kaadi ya UPC bali basatu batuuse ne batuwonega nti ani babatuuzizza tetundaba kutegeera oba bakanyiza naye nga baagala kaadi ya UPC bali abo basatu buli omu agamba nti nze mutuufu akakiiko ak'ebyokulonda kawaliriziddwa okubayita mu meeting balabe ani mutuufu ani mukyamu ng'okitegeera ebyo nabyo tubitegedde mukono gwaffe ataddeko Pal FM kwera omuntu wa bulijjo Busoga mukolo gwa Kadaga bwe gutulo gwabadde ne gye buli eno abantu bakyagenda maaso n'okayika nti beewuunya bannakibiina ekya NRM bagamba twalabye eki kino Kadaga tabanga asambisa abiri ennaku zino Rebecca litwala Kadaga tabanga asambisa abiri amputize ekyabadde Busoga kibadde kiridde okulabwako in fact ku munnabyabufuzi yenna tekibangawo wano mu Uganda tewali munnabyabufuzi nga NRM yali ategese mukulu ne kubeerako abannuupu ne babawo omuzindalo ne boogera ne becya era tewali munnabyabufuzi nga wa NUP oba ku oluvuganya gavumenti era ategese omukolo NRM ne bajja ne boogera nga bwe baagala nga teri abakubye ku mukono tewali munnabyabufuzi yali akoze procession mu Uganda yakisoso kikola